خالدين فيها مبغين كبير مريم بأبدا إن الله عنده أجر عظيم مزمير الله يولي فير ننيون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أبكرزا لا تتخذوا آباءكم تمفورا غباكتموي وإخوانكم نبغاندا بموي أولياء بانفامفي إن استحبوا الكفر بانغا لبامرانغا بسنز كواغرب كافيري على الإيمان نبابسكرم يكوبكرزا نبابيرانغا سبكرزا وبكرزا بابسد التالي نبابيرانغا بكرزا مبكافيري ومن يتولهم منكم omuntu aligezaako okubafuula mikwano gye egy'omunda mumwe faulaika humu zzalimuuna abo bagenda kuba balyaza amaanyi abannamaddala abalyaza amaanyiza amateeka ga Allah. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل باغامبي إن كان آباؤكم ببابيرانغا باكتموي وأبناؤكم نابانا بموي وإخوانكم نبغاندا بموي وأزواجكم نبكز بموي وعشيرتكم نابغاندا زموي وأموال اقترفتموها نيزن سيمبي oba ebyobugagga bye mumaze okukola ebyobugagga byammwe bye mumaze okukola nga mumaze okubeera nga mubirina mweyagala nabyo tijaratun takshawna kasadaha n'obusuubuzi bwammwe emaali gye musuubudde nga mutya okubeera nti eneebasala wamasakinu tardawnaha amayumba amalungi ge musiima okubeeramu nga mweyagalira muli ahabba ilaikum bwe mulabanga bye musinga okwagala eri emitima gyammwe minallahi wa rasulihi okusinga okwagala Allah n'omubaka we وجهاد في سبيله نوغن دوكولا جهاد مكوليا الله مكولا كويفبه الدنيا الله يبيرم ماسو فتربصوا مريندي تجا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره مريندو كتوس الله ناناريتي تراغيرو تشي الله سبحانه وتعالى جاكوليتي تراغيرو تشي الله سبحانه وتعالى aina ebibonereze by'ekika eky'amaanyi olw'obujeemu bwammwe ajja kuleeta ekiragiro kye abeere nga aleetwa obuyinza bwe gye muli. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, Allah tayinza kulungamya abantu abo balabika nti boonoonyi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta ekiragiro eky'amaanyi singa munaabanga muganye okubeera nga mugoberera amateeka ga Allah ne gabagaana emaali yammwe n'ebyobugagga bwammwe n'ebyo bye mukoze ebyobusuubuzi bye mutya okubeera nti bwe munaaba mugenze eri mu jihaadi mujja kufuna loosi mu busuubuzi bwammwe. Allah bagaye mulinde embeera ejja. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله يبتا صدام بفوبين جنيو جزا بتا سامو mubalabe bammwe nga mubawangula awamu n'okubeera nti oluusi ennamba yammwe ebeera ntono. wa yawma hunayini, mujjukira olunaku lw'e hunayini, idh a'jabatukum kathratukum, bwe bwali nga bubasanyusizza obungi bwammwe bwe mwalimu mu nnamba ne mubeera nga kuolwo muwulira amaanyi ag'ekitalo olw'okuba ennamba yali nnene okusingako bulijjo. naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba
kinnambe eyo falam tughni ankum shay'an teyayina yasobola kubayamba n'akamu n'akeddagala kubanga abasajja abasiraamu kwolwo baali n'ennamba nga nnene omulabe waabwe yali mu nnamba y'abantu 4,000 ng'ate abasiraamu bali 1,200,000. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali mu kiseera ekyo abawadde ng'abasiraamu ennamba yaabwe nnene okusingako bwe baali babadde bwe baali bagenda okulwana e Hunaini nga bagenda okulwanyisa abantu abo abaali 4,000 mu kika ky'Abahawazin. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kwolwo yalina ennamba nga nnene. Olutalo olwo lwaliwo oluvannyuma lw'okuwangula Makka. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira abasajja abo bagende balwanyisa abantu Abahawazin. Abahawazin balwana nga balina ennamba ntono mu ntandikwa ya byonna, ne babeera nga mu kusooka nga bakalaba ku basiraamu babafukirira obusaale obuyitirivu, ne babeera nga basaasaana. Naye oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala embeera n'agizza mu nteeka abasiraamu ne bawangula. Allah n'abalaga nti mujjukirwe mwali mu nnamba ennene n'ebeeyunuza naye naye tabaako kyebakolerera kyebagasa. Wadaqat alaykumul ardu, ensi yabafundirira mu kaseera akaasooka bima rahbati, songa yalinga zinga bulijjo. Thumma wallaytum mudbirin, oluvannyuma lw'okulaba nti ebintu byonoonese ne mukyuka ne mudduka mwenna ne muteekako kakokola tondeka nnyuma ku feeza yasooka. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم oluvannyuma أنزل الله سكينته, Allah yassa obutebenkevu bwe ala rasulihi ku mubaka we وعلى المؤمنين نكبكرزا وأنزل جنودا نسا بامجي لم تروها بمتاسب لكربا وعذب الذين كفروا ناليو كابون رزابا بتكرزا amagye gategeeza nti yassaba malayika okuva mu ggulu mwe bemutasobola kubeera nga mulaba. Allah subhanahu wa ta'ala n'abonereza abatakkiriza n'abatuusaako ekibonerezo ekinene ne bawangulwa. Wadhalika jazaa'ul kafirin, bwe kityo y'empeera y'abakafiiri. Temwalisaanye kutya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu nnamba yammwe ntono bulijjazze abawanguza nga abadduukirira ne bamalayika. Kalimu temwalisaanidde kubeera nga mufuna okutya okulwanyisa bamushirikiina okubajjira ddala mu Makka muno. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم oluvannyuma yatuubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha, oluvannyuma lw'okubeera nga abatakkiriza bamaze okwenenya, akkiriza okwenenya kw'oyo kw'aba ayagadde mu abo ababa beenenyezza ne basiramuka. Wallahu ghafurun, Allah musonyi, rahimun ate musaasizi. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إنما المشركون مزماب بمشركين أبسنزي بياونغو أبسنزا أمسنمو نجس نجسي نيني كزامبي فلا يقرب المسجد الحرام تبديونغا tebaddiranga yoddala okusembera wali omuzikiti guno ogw'emizizo nga bagwetooloola nga bali bwereere, kubanga kazambi oyo gwe balina mu bukkiriza bwabwe mu binnyo. Baada amihim haadha, oluvannyuma lw'omwaka gwabwe guno ogw'omwenda gwe twalabye Ali radiyallahu anhu mu bimu ku bye baamuwa okujja okwanjula ku lunaku lwa Idi lwe twayise yawma alhajji al akbar. Baamuwa message yalimu ekigambo ekigamba nti bategeeze obabuulire kaati nti abantu abo balina kazambi mu nzikiriza yaabwe. Enzikiriza yaabwe mbi nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, teriimu kalungi.
kale tebaddangayo okusemberera omuzikiti guno ogw'emizizo ogwo gwe batambulirako nga bagenda bafuuwa empa ogwe batambulirako nga bagenda bali bwereere nga beetooloola baada amihim haza oluvannyuma ku mwaka gwabwe guno ogw'omwenda ekyo tekikyaddayo okulabika era kizira era kitta tekikyaddayo okubeera nti bajja wano okwetooloola olw'enzikiriza yaabwe eyo embi ey'obusamize gye balina wa in khiftum ailatan bwe mubeera nga muwulira mutya obwavu kubanga mu hijja mwalinga mu bamushirikiina abaaleetanga ebyokulya n'ebyobusuubuzi fasawfa yugnikum llahu min fadlihi Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti bwe mubanga mutidde bwavu okubeera nga okutya mutya okulwanyisa abantu abo kubanga babadde baleeta ebyobusuubuzi bwe mubanga mufunyeemu okutya obwavu fasawfa yugnikum llahu min fadlihi kinaabadde ati Allah ajja kubeera nga abagaggawaza mu birungi by'alina ebingi inshaa baali bayagadde inna allaha alimun hakim Allah mumanyi nnyo atakola nsobi era n'olwaleero tulaba mu birungi ebingi ebitaaliwo budde obwo nga petulooli afukumuka ensi yonna n'ebeera ng'etuwa ensimbi nga tweyagala mu ngeri ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bingi ebyo bye tutamanyi agamba nti qatilu alladhina la yu'minuna mulwanyisa abantu abo abatakkiriza billahi Allah wala bilyaumi al-akhiri era abatakkiririza mu lunaku lwa nkomerero nti gye luli wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu abo abateziyiza ebyo Allah bye yaziiza n'omubaka we wala yadiinuuna diina alhaqqi abo abatakkiriza kugoberera ddiini y'amazima ey'obusiraamu min alladhina utul kitaba mwabo betwawa ekitabo bwe baweebwa ettawuleti ne injil abaaliwo obudde obwo nabo babayingizaamu okubeera nti kaakati balina okulwanyisibwa nga bali tubatadde ebbali abaali basinza ebyawongo kaakati abaali balina ekitabo nabo bayingidde mu ba ahlul kitaabi alyahudi wannasara abaganya okugoberera eddiini y'obusiraamu nabo bayingidde mu luse lw'okulwanyisibwa abaganya okukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero n'omubaka ono nga tebamukkiririzaamu nabo Allah ate abataddemu tubeere nga tubalwanyisa hatta okutuusa yu'tu ljizyata bwe banaawa omusolo gwe bateekeddwa okuwa an yadin ng'omuntu yennyini yagwereetera okuguleeta n'omukono gwe aguwe imaamu wahum saghirun nga nabo banyoomoofu nnyo tebalina katiibwa kubanga obuyinza buli mu mikono gy'abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubeera nti luli abadde ayogera ku bamushirikiina ate kati ayingizaamu okulwanyisa abo ba ahlul kitaabi alyahudi wannasara kubanga nabo enjawulo mpaawo enzikiriza yaabwe baagizanyiramu kumpi okwagalira ddala okufaanagana nabali bamushirikiina bennyini abaali bakkiririza mu byobuwangwa na bano abayahudi baatuuka ekiseera ne bagamba Uzairu ibnullah nti Uzairu mwana wa Katonda nga abanasara be bagamba nti Isa ibnullah naye enzikiriza tekyaddayo kubeera ng'ewulirwa mu kitundu ekyo ekirimu obusiraamu enzikiriza eteekwa okubaamu mu kitundu mu busiraamu abantu abo balina ate ennwanyisibwa eyaabwe ba ahlul kitab tusooka ne tubabuulira obusiraamu bwe bagaana okukkiriza obusiraamu ne tubagamba musigale mu nzikiriza yammwe eyo gye mukkiririzaamu naye nga muyina okuwa omusolo oguyitibwa aljizya omusolo ogwo buli muntu yenna atasiramuse atakkiriza busiraamu alina okugwereetera nga tatumye n'agutwala eri imaamu afuga ekitundu ekyo n'agumuwa nga naye munyoomoofu nnyo kubeera nga abantu bali beetwalanga nga babitiibwa mu ngeri zonna nga abasiraamu babatwala nti bawansi kakati omuntu alina okwereetera omusolo gwe nga yagwereetera awatali kutuma ne bagumuggyako mu mukono gwe omusolo ogwo gwabeeranga gutegeeza nti omuntu oyo ateekeddwa okukuumibwa obulamu bwe n'ateekeddwa okukuumibwa ebyobugagga bwe
kasaawa omusolo ogwo n'agwa mu gavumenti y'obusiraamu asigala ku ddiini ye naye ng'obusiraamu bwe bumufuga ne bukuuma emaali ye ne bumukuuma n'obulamu bwe ekyo kikkirizibwa eri ba ahlul kitaab okubeera nga bawa omusolo ogwo ku omusolo ogwo si musolo gwakubeera nti tugubajjako mu ngeri eyo kuba musolo gwakweddaabiriza ng'eggwanga lirina okubeera n'amalwaliro lirina okubeera n'enguudo lirina okubeera n'amasomero infrastructures nga bye bazoogera olw'okubeera nti n'abasiraamu bawaayo zaka kakati eyali badde nga zaka yaabwe fe tugiyita jizya musolo okubeera nti ensi eteeka okukulaakulana tubakuumira mu nsi muno ne babeera nga bayangaliramu ne tukuuma obulamu bwabwe n'ebyabwe ne tuwangaala nabo nga bali ku nzikiriza yaabwe era nga tetubalumbagana tebatulumbagana okuggyako nga batugguddeko olutalo tetukaka muntu kuyingira busiraamu lwa mpaka kasaabeera ahlul kitaab wabula tumukako okuwa omusolo ogunaddukanya ebyo ebigasiza awamu obulamu bwaffe ffenna n'abo abali wansi wa gavumenti yaffe ey'obusiraamu yadde nga bali ku ddiini zaabwe naye ng'omusolo ogwo tatuma ye kennyini yagwereetera akabonero akamulaga nti wa wansi mufuge afugwa bufugwa nga busiraamu bwe bumutwala. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. وقالت اليهود ويهود باغامبا بيبانتو abali bakkiririza mu Tawrati ya Musa alayhi salam عزير ابن الله انت عزير يموانا والله. وقالت النصارى تنابا كريستا يا بالي بكر زم انجيل يا عيسى عليه السلام باغام بالمسيح ابن الله انت عيسى يموانا والله. ذلك قولهم بافواههم الله بياليا يوغرا كبيغامبو byabwe byagamba nti ebyo bigambo bya mimwa gyabwe bibarokompoka na bye bitayina mutwe na magulu. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل بفانا نددالي ekigambo kyabo abaali batakkiriza abaaliwo olubereberye ng'ebitabo by'omuggulu tebinnaba kubeera nga bissibwa abaali balina endowooza egamba nti bamalayika be baana abawala Allah baazaala. Allah agambye nti endowooza y'abano abafunye ebitabo ne babizannyiramu ate efaanane endowooza y'abo abatafunanga ku bitabo olubereberye. Qatalahumullah Allah yabasaako ekikolimo kye anna yufakuuna butawe bawuguka okuva ku kituufu ate ne bagoberera endowooza ne bagoberera ebigambo by'endowooza zaabwe ebyo bye baagiginikawo obugigini ku Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo by'obufere. ekyabaleetera ekyo kiki ittakhadhu baafuula ahbaarahum bakabona baabwe abo be bannaddiini abaali nga ab'abayahudi wa ruhbaanahum n'abasosolooti baabwe be baali nga bannaddiini abaabo abakristaayo ab'abanaswara baabafuula batya arbaaban baabafuula bakatonda ababateerawo amateeka min duunillahi ne baleka ebya Allah والمسيح ابن مريم n'oyo omusajja omutuukirivu yali omulungi mutabani wa Maryamu Isa naye ne bamufuula katonda. wama umiru so nga tebaalagirwa abantu abo mu butuufu bw'okulagirwa illa liyabudu ilahan wahida okuggyako bannabbi baabwe n'ebitabo byabwe byabalagira kusinza Allah omu la ilaha illa huwa atateekeddwa kubeera nga wali asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako ye subhanahu erinnya lye litukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala obutafaananako amma yushirikun ebyo bye bamugattako abo abatamutegeera abasinza amasanamu n'ebyawongo n'ezirubaale. yuriduna baagala bulijjo nga bakola butaweera kiro misana ayutfi'u nuura Allahi bi afwahihim okubanga bazikiza ekitangaala kya Allah n'emimwa gyabwe nga boogerera obusiraamu ebinene n'ebitono
ebisongovu byonna nga babiteebeka ku busiraamu basobole okubuvvoola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abo boogerera obusiraamu ebinene ebisongovu nga baagala okubukyayisa abantu babuveemu. Allah agambye nti baagala okuzikiza ekitangaala kya Allah kye yaleeta kuno ku nsi. Wa ya'ba Allahu, naye Allah agaana buli kadde nga babadde bo baagala okufuuwa ekitangaala ekyo kizikire. Allah yaagaana ne kibeera nti tekijja kuzikira illa an yutimma nuurahu, okujjako okubanga ekitangaala kye kirina okwaka nga kijjuvu. Walaw kariha alkafiruun, wadde ng'ekyo abakafiiri tebakyagalira ddala okuwulira nti waliwo obusiraamu mu nsi obututunuse, baagala kubutemerako ttaka, naye Allah agaana ne buvaayo. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي يوي الله أرسل رسوله بالهدى يتم مباكا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم انغزنو برنغمو غاي القرآن جام ودو كجو كرنغم يا بانتو ودين الحق نام والدين يا مزمان غاي الدين والسلام جالسي ليظهره على الدين كله بيرينغا جولسي بيري وقروا مديني قلنا غالي وبدوبو ولو كره المشركون وانكو بدينغا بسميزبو بدوبو نابا قتكو الله كتنبي انتو يبرا بچتموا abali bagatta ku Allah n'ebintu ebirala mu buseera ebyo baatamwanga nnyo okuwulira eddiini nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyaleese, era ne bagikolerera ogisaanyaawo, naye nga Allah agamba nti yo yajjagawanye. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكر زمينكم أنيا إنما زمدلا كثير بانجنيو من الأحبار ما واباري وكبنا بابا يهودي بنا الدين ركروي والرهبان نابا سسلوتي ركروي أبا من بالدين أبابا نصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل بل يسنتزابا أنتمونجرين كامو غبالي nguzi ababagamba mulete ensimbi tubasonyiwa amazambi gammwe. Wayasudduna an sabilillah, ne babeera nga bawugula abantu tebaagala bagoberere ekkubo lya Allah eryettuufu. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba, Allah agamba naye abantu abo abatereka emmaali ya zaabu ne babeera nga bagikuumidde mu mayumba gaabwe. Walfidda n'effeeza ne babeera nga bazikuumidde ku akawunti. Wala yunfikuunaha fi sabilillah, ne babeera nga tebasobodde kuziwaayo mu kkubo lya Allah zibeerenga eddiini ya Allah zigitambuze etambule egende mu maaso. Fabashshirhum, bawa amawulire ag'essanyu, bi'adhabin aliim, nti enkyeri y'ekibonerezo ekiruma. Eyo njogera ya Allah bw'atyo bw'ayogera ng'abadde ayagala okutuusa ku bajeemu ekibonerezo. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم bajjukira olunaku yuhma alaiha lwegenda okukumwako omuliro ng'emaze okukolebwamu zipaasi ezigenda okubeera nga omuliro ogugenda okuziteekebwamu finaari jahannama. Emaali yaabwe eyo Allah agenda kugikolamu embaatibaati eziringa paasi, ebeere nga paasi eyo bagitwala ebugume mu muliro jahannama bagijjeyo. Fatukuwa biha, babeere nga bagigoloza paasi eyo eyengeredde. Jibaahuhum, feesi zaabwe. Wajunubuhum, embiriizi zaabwe. Wazuhuruhum, emigongo gyabwe. Hadha ma kanaztum li anfusikum, nga babagamba bye bino bye mweteekera ku akawunti zammwe. Fadhuku ma kuntum taknizun, mukombe ku buwumu bwa akawunti zammwe ze mwatereka ne mugaana okuziteeka mu kkubo lya Allah. إن
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12